No child is born to die, and no mother should die giving life. We need to come together to make a difference. Everyone has a right to. No child is born to die, to die. No mother should die giving life. We need to come together, you and I. Everyone, the role to play. So here's the man for the man. Imagine 282 children to die. Why don't we wonder why they have to die? Why don't we save the little babies? Cause every day 16 mama them have to die. In a Uganda we simply cry. If we just cry they'll continue to die. They'll die all night till we try. Oh, why? Save a child and save a mother. Every child deserves a mother. A mother loves to see her daughter find a man and become a mother. Or some sons or maybe some daughters. Some could be nurses, some will tell us that cause we lovely something along. We can only do it if we work together. Who let me say, don't let this angel outside. Everybody stand up, come up, save a life. No baby born to die, no mother has to cry. Everybody needs a life, we can make the future. Who let me say, together we can make a difference. Put up resistance, they need existence. Everybody's assistance, your presence. Now me want to let you know. Buli omu wali alina ekkatala bweruba lubimbi buli omu n'olulwe osobola okutandikira w'oli awo munnange n'oleetawo enjawulo. Osuubirani agenda okuyamba omusaayi guno omuto otabeera ggwe. No child is born to die, to die. No baby, No mother should die giving life. We need to come together, you and I. together. Everyone, the role to play. Better man second, it's a big tragedy. Why we have to sleep and wake up in agony. Natural in the vibe system mess with biology. So we let the strategy, put it in the melody, make a discovery. So you have to follow me, 70 children generally. 20, 50, 60, get to 70, till to the infinity. Cause we have ability. Chemi tose nawe noli chitu kwatako Laracho mwana salima mangu na mfirawo Muvunanyizibwa bampepe na no chitu kakatako Saving the children of the future today. Mimi na we na yule tuwache kupiga mastori, tuwache kusubiri pole. Amuka bwana salale, kazi ya muhimu kuwasaidia watoto. Mbona wanakufa iwe But back to the business, we need staff and equipment. When it comes to health, y'all know my passion is endless. Women walking miles hurt to find a place for childbirth. We are all responsible, no matter how your mind works. Too many kids dying, the worst to say. Others may change this, but first it's me. I thought it couldn't get worse, but hey, 16 women died giving birth today. Turanise misaya emidokola kapudi neba mambo kufa ne baleka abana ku poti tenawe tulina okuvayo tubawe sapoti teweba kazunguka bamukulangi. Abalungi mikwano gyange leero mpaniriza nnyo ku programu yaffe Namwatulira nga bulijjo ssaawa ziba 2 ez'akawungezi olunaku luba lwa 6 tuba tuzze ne programu Namwatulira. Mbebaza nnyo mwenna mikwano abeekumira ku ABS TV okuva ku Sunday paka ku Sunday gwe nga wasalawo nti gy'olina okulaba mikwano tusiima nnyo tusiimidde ddala Katonda yekka yaba abansasulira ekyennyini kyemusinga okwagala. Muri mutya mikwano gyange muri mutya abalungi mwe bali kubeeranga bwe muli nga mutulaba nga gwonyumira program za ABS ogamba okuva ku makya n'ogamba zozo olina okubeerako webale nnyo mukwano gwange. Ssaawa 2 ez'ekiro tuba mu program Namwatulira. Abamu mukyagimanyidde ku ssaawa 3 ze yaliko nedda mikwano program yakamuko katono essaawa emu nedda ku ssaawa 2 okusobola okubaweereza empeereza esingayo okuba ennungi naye nga eddibwa mugwaba olusi mungamba olusi mbate munnakomawo waka ssaawa 2 za kumpi ng'ojja gisanga enkeera ku Sunday ku ssaawa 5 ez'okumakya awo wobeera ogirabira. Leero sijja batumira naye nga muli bangi nnyo bwe naatumira kamu abalala bajjaga naye nga mwebale nnyo mwenna abalaba programu eno abankubirako musaaza programu ne mukuba amasimu abatuwabula abatuwa ku buyambi abatuwa ku magezi ag'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Programu ya week ewedde mikwano ey'omwami eyalina mukyala we nga
nga yamusanya nga ina bye yamukola nga bwe mwagiraba. Mwebale nnyo okuteesa, mwebale nnyo okutuwa magezi, mwebale kutuwabula era bangi mwateesa ensonga zammwe ez'enjawulo. Ngenda kuba nga mpitako mu message zammwe ezimu tulabe ensonga eno bwe yatambula. Bangi mwali mugamba omwami oyo musobola omuyamba naddamu n'atereera, omukyala yamukola bino yamukola biri. Abamu nga mwali mukiiseemu ne mutuwa engeri gye mwakola ki gye mwakivuunuka. Bangi mwaweereza message, mwaweereza obubaka nti tukole bwetuti tukole bwetuti. Omu yagamba ngenda kuba nga nzibasomerako kuba oluusi mugamba naye temutuukiriza kuteesa singa mutusomera ku message ezimu zagamba omukyala yepanka nze John Elwero omukyala abasinga nno mwali muvuma mukyala. Ebyokuvuma tetubikkiriza ko naye tumanya nsonga ki yamutuusa kukola ekyo. Oluusi abantu mugenda nemwawukana bubi. Omuntu asobola okukola ekintu n'ogamba naye omuntu ono banaye mukola ekyokumwesasuza n'okinoonya nga tokiraba ate ng'oyagala abeerewo n'ogamba sikiwagira naye oluusi muyisa bubi bannamu. Omuntu nanoonya kyakukola naye nekimubula. Lowooza bambi omukyala sigamba nti yakola kyali kituufu era kyali kikyamu nnyo era nkivumirira era nange namugamba kyeyakola kyali kibi era nenyaniriza buli omu eyavaayo kuba nti ayamba ku mwami oyo. Abasinga obungi mwali mulina gye mumulagirira akole ki akole bw'ati abasinga ne muvuma omukyala ali bw'ati naye byonna nze nabiraba ne tulondamu ensonga ezaali enkulu ezaali kuba kyetwali tusinga okwagala kwali kutaasa mwami ono abeere nga munaye addamu abeeranga omuntu omulamu bwabeera era aynako weyalaze. Katusabe bimutambulire bulungi akomewo. Bw'anaaba ateredde nja kumuzza wano tukole ki yeebaze atugambe nti munaye natereera n'omukyala yali yeepanka naye tumukomyeyo tumugambe aha kiri kitya. Ono yagamba mama nakazadde we gwebale kuweereza mbende omwami oyo baddeyo gye baalaga naye ebintu ebimu tubitwalanga ebyomuzannyo. Message zaali ngisobola zisoma kati nenzimalayo naye nga mu byonna kyensinga okwebaza nti twafunamu amakulu nti twafunamu obuyambi omwami n'abeera nga ki waali tulina obubonero bwe tulaba nti ayinza okuba nga ajja kutereera. Mwebale nnyo mwebalire ddala muba bangi nnyo. Sigenda kwebaza ono sigenda kwebaza oli naye buli omu eyawandiika ka message buli omu eyankubirako mikwano weebale nnyo weebalire ddala. Era naawe mukwano ng'oli eyo ng'olina ensonga yonna ekutawaanya waliwo ekigaanyi kuba bukubi simuyo esimu gy'olabaawo esembyayo 11 wandiika ebbaluwa gireete wano ku EBS-TV tujja kubeera nga mukwano ensonga yo naawe nga tugiyitamu n'abalabi ba EBS-TV tubeere nga naawe tukuwa ku magezi nga tukuwa bulamu nga tukuwa ku kyokukola kuba obeereyo ekizibu ne kikuluma bw'omu naye bw'ojja n'okigabanako n'abantu bagamba nti ekizibu ekyo si ggwe abakisookeddemu. Bw'ojja n'okigabanako n'abantu bakola ki abantu osangayo omuntu nga yakiyitamu naye okitegeera kati omuntu oyo aba atugamba engeri gye yakiyitamu yasala magezi ki yakola atya ne mubeera nga mikwano obulamu buddamu okubeera nga butambula bulungi nnyo nnyini ddala. Tofiireyo na kizibu kyona edda. EBS-TV twagiteekawo omubala gwe tugamba nti tukuumuza ebirowoozo. Olina okubeereyo ng'owummudde si kunyumirwa bunyumirwa wabula tuleeta puroguramu ezikwata ku mutima ne tukujjanjaba omutima ne tukolera kugwana wamu n'abalabi baffe okubeera nga mukwano ensonga tuzitambuza bulungi. Mu puroguramu ya leero mikwano tulina abagenyi baffe nga twagala tumanye omanyi bw'obeera eyo tumanya nti waliwo abantu abanyigirizibwa. Bw'obeera eyo tumanya nti waliwo abantu abayita mu mbeera gwe olunaku lwotafunye kyakulya oluusi negafunye n'ekyemisana ekyegulo ne kikubula lwomanya nti ensi erimu ebizibu. Nedda bambi abantu bayita mu mbeera ez'enjawulo. Abantu bayita mu mbeera ezikaabya amaziga. Ekitegeera omuntu oyinza okubeera eyo ng'olina obuzibu nolowooza nti obulimu wekka. Mukwano guma bugumi kuba abantu bambi balina ebizibu eby'enjawulo.
kitegeera mu programu netukuleetera abantu abalina ebizibu byabwe netubayambako okubeera nga bwebuba obuyambi bwegaba amagezi ne bagafuna ne babeera nga bakakkana omutima nga batereera. Tulina omugenyi waffe waleero agenda kubanga naye atubuulira ku biki byayise mu bulamu, kiki kyayagala era kiki ekimuleese. Nja kusaba mukwano tule okakkane tubeere nga mukwano tusalire wamu amagezi n'omukyalo. Nyakoje baleko amanya gaffe amanya bamuta Nasubuga Gloria. Mukyala Nasubuga Gloria. Oli otya mukwano? Obulamu bw'obuli butya? Obulamu si bulungi wadde. Si bulungi. Lwaki kiki ekigaanyi mukyala Gloria? Kutwali twazaala omwana ono obulamu badde tuberedde bwangu kuba twasuka ntumuzaala netutwalako kalwairo nga wamwezi 10 bagenda omutwala ku ddwaliro yali assa bubi omutima gwe gussa bubi kati twamutwala mu ddwaliro ne batugamba tugende Mulago tukole eko eddwaliro nga liremereddwa nga kale bagamba mbona omutima gussa bubi kyetaaga Mulago kubanga gye bakeberera emitima obulungi tugenda okutuuka e Mulago abasawo batugamba nti nno alina ebituli bibiri ku mutima ate ne batugamba nno ye ng'omwana teyeetaaga mulongooseza wano tulina mutwala India. Kati sokoleke kati bwe mwamutwala mu ddwaliro bamukebera bati bamuteeka mu byuma bamuteeka mu kyuma ky'emitima ekikebera emitima kye bayita sikaani era mu sikaani ng'omutima bakebera nga gulina ekituli batugamba alina ebituli bibiri ku mutima kati okulako ne kubeera awo nga tapama ayinza okumala wiiki 3 nga tapama nanga alwala temuva malwaliro era nakana tinawezijjedde wano tuva ku kitanda Mulago mu Uganda Heart Institute wali ku Cancer Institute kizimbe kya Cancer Institute naye tuli ku floor okubiri mu Uganda Heart Institute yakavako oxygen kuba twali tukubikipa bya oxygen ku mugundi ku oxygen nga alina pneumonia oxygen we mutono wali ku 0 wavaako waddako at last week baade bamugye ku oxygen nga bamutaddeko ate n'afuna diarrhea ne vomiting. Kwegamba obulamu tubeera ate tuva malwaliro baba bakusibula wiiki 2 ng'okomawo ate nga ne mu ddooko nti mulimu oba abasawo bagamba mulimu kiki batasobola kukaaba bulungi mulimu ki bagamba eddooko lirimu oba balina babiyita mu lusawo lwabwe nti esobola fulumya ddoboozi mulimu ebyakwatiramu wabbanga kikati wa miezi 7 naye tasobola okutuula mutuzaako tasobola kutuula wa miezi 7 tatuulangako tatuula tayavula tutandika ganyiza emmotoza naye era aba bwatyo ng'ayiikayiika ng'aleberera abeera bwatyo nga yeebase bwebasi tulaba n'ensingo tasobola kuterera tasobola kwesapootinga ate ng'omala emyezi 7 basobola okusapootinga ensingo. Kati olwo soka tubuliremu taata we gyali naye omuntu eyeeyiyo obweyiya enfuna si nnungi wadde ntono ate kemuba mufunyeeyo kembeera alabo mu ddwaliro ate nga ne mu ddwaliro we musula mulina osasulirawo amadagala temusula mu ddwaliro nanti mu ddwaliro ekitanda mulina okisasulira sente mmeka 45 buli lunaku buli kiro babala kiro buli kiro ng'osasula 5 ate nga tekuli ddagala eddagala oba olina genda wabweru bakwanikira akapapula n'ogenda wabweru n'ogula eddagala eriryo n'oyita ne bakuteekako jjukira mulina okulya mulina okunywa sente nyingi ye mwana yekka oba waliwo abaana abalala waliyo abalala 3 kati bo balamu bulungi tebalina buzibu basoma omu yekka yasoma ate abalala ababiri tebasoma era sente university bakyali bato bakyabulamu genda kusomera kati abasawo bo bagamba batya ku mbeera eno abasawo bangamba era buli lwogendayo nga bakodde ekitanda bakugamba oli kuki omwana myezi 7 bamwagala mu mwaka abe ng'akola ki atanaweza mwaka abe ng'agenze kuba kasitaweza omwaka ng'agenze India omulongoosa kuba buli lwaweza omwaka baba tebakyamukola ki tebakyamulongoosa era basawo baŋŋambye bwaweza omwaka kiba leeti baba takyalongoosa ne bw'olinnyo ennyonyi n'ogenda era bakupakira ne bakuzza bakuga omwana yakola ki yayitako
kitegeeza tuba tulina kwanguwa kati nga tannaweza mwaka ya nabasawo bonna akava kuba nabasawo sawa tebangambye ndi kuki nyanguwe nkoleki ntwale mangu omwana kubanga oyinza okgenda bw'otuukayo bw'oti kati oyinza okuba kati wano twetagayo kasente wetagayo kasente kayinza okujja mpolampola ndikatwala ngaemyezi 2 kale ate n'okufula oyo ngaebyo ebya visa biki nebitwala akabanga ate okutuuka ero olina banno booba osanzeewo abajja edda mu layini ate oba olina obbalinda tebasobola kumanya kizibu kyo nti ebbanga lyoliweddeyo balina kusooka bali era newelituuka weliggwayo ngeri wagenda oli eri ku layini olinda era bakomyawo bagamba nti okoleki kuba basawo bakikunyonyola bulungi bagamba kasitawezi omwaka ate bwegyayeyongera okula aba yeyongera ofuna ebirwadde ebirala egabeeza mu malwaliro ate era nemabega twaliyo okwongera asesemaddukana bagamba yanguwa busente buno bwoteeka mu ddwaliro busobola okukola basaba sente mmeka omutwala bagala sente miliyoni 7 kuliko eddwaliro n'omunamu okubeerayo byonna lumu nga biwedde byonna miliyoni 7 kuliko tiketi kuliko biki okukomawo n'okudda n'okulya tiketi ya sente mmeka eyingiza kisinzira mbu ku mwana bbanga ly'omwana omwana gyeyongera okula gyegondera sente okweyongera era nabasawo bagamba era bangamba mu luberyeberye ku baana mutwala wa myezi nga 3 ne batugamba muno gyeyongera okula sente ziba zeyongera ate otugambye bwegusuka omwaka batakyagenda yeyongera okula okutuuka ku mwaka niganda babe balongoosa emitima nga bakulu edda twalina akalango ka Maria Goleki nga ye yeeyogera n'okweyogerera ng'agamba bamusondera agenda alongoosebwa omutima ono omwana baga ne bamuzuulamu talina ekirwadde kya Down syndrome baba bananga bakula mpolampola kati abaana ba Down syndrome baba babalongoosa ku mwaka straight tebakola ki tebasuukawo ku mwaka mikwano gyange abalungi mwe abeekuumira ku ABS TV nga bulijjo bwe tukwatagana ffenna mu nsonga ez'enjawulo timwagana omwana ono nga bwe mumulaba ono wa myezi 7 naye oyinza okugamba wa wiikisi 2 ati awo nsabidde mikwano gyange abazadde abali eyo ne bwoba toli muzadde olituukako akaseera naawe n'obeera omuzadde mbadde nsaba tukwataganye wamu mikwano tuyambe ezzadde lino tuyambe ku mwana ono bambi mwana muto anange tatuula tayavula abeera bubeezi wano bwati naye nga omwana w'emyezi 7 kyemmanyi aba atuuse okutuula n'okwavula aba atandise naye ali wano n'ensingo bw'omuta wano egwa bugwi bweti kati nja kusaba mikwano ku bazadde abali eyo omukyala bamusaba obukadde 7 agenda e India ataase omwana we osobola okubaganyamu ebirowoozo olaba omwana alwala bulwazi musujja n'owulira ng'ofa naye kati omwana alina ekizibu ekinene nga kino bambi tumutaase kuba tumanye teri ayita bulwadde obulwadde bujja buzi bamusaba obukadde 7 olinawo mmeka maama waze mufunawo zimute ziteeka mu malwaliro ate malwaliro ga ssente ebitanda bya ssente eddagala lyakugula talinawo kebafunawo kebateeka mu ddwaliro ate atugambye buli lunaku basasula ekitanda ekyo kisasulira emitwalo 5 tekuli ddagala nabawandika eddagala ne baligula ebweru eddagala ly'ebirwadde nga bino lya bbeeyi nnyo ekyo nammwe mukimanyi kati munaye kebabanga abasonzeewo kagenda mu ddagala balinayo abaana abalala omwami atugambye enfuna si nnungi ewaka so nja kusaba mikwano tukwataganye wamu tuyambe ku mukyalo ono n'omwana we omwana mumulaba tamanyi kyayinza kufuuka nkya bambi tumuyambe omukyala asobole okutaasa omwana ngenda kubasaba tuwumulemuko katono tukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri n'emboozi y'omukyalo ono n'omwana we tuvaawo. No child is born to die, and no mother should die giving life. We need to come together to make a difference. Everyone has a right to. No child
the man. Imagine 282 children to die. Why don't we wonder why they have to die? Why don't we save the little babies? Cause every day 16 mama them have to die. In a Uganda we simply cry. If we just cry they'll continue to die. They'll die and die till we try. Oh, why? Save a child and save a mother. Every child deserves a mother. A mother loves to see her daughter find a man and become a mother. Have some sons or maybe some daughters. Some could be nurses, some will tell us. Like a sweet lovely song, sing along. We can only do it if we work together. Well, let me say, don't let these angels die. Everybody stand up, come up, save a life. No baby born to die, no mother has to cry. Everybody needs a life, we can make the future. Let me say, together we can make a difference. Put up resistance, they need existence. Everybody's assistance, your presence. Child is born to die, and no mother should die giving life. We need to come together to make a difference. Everyone has a right to No child is born to die, born to die. No mother should die giving life. We need to come together, you and I. Everyone, the role to play. So here's the man for the man. Imagine 282 children to die. Why don't we wonder why they have to die? Why don't we save the little babies? Cause every day 16 mama them have to die. In a Uganda we simply cry. If we just cry they'll continue to die. They'll die and die till we try. Oh, why? Save a child and save a mother. Every child deserves a mother. A mother loves to see her daughter find a man and become a mother. Have some sons or maybe some daughters. Some could be nurses, some will tell us. Like a sweet lovely song, sing along. We can only do it if we work together. Well, let me say, don't let these angels die. Everybody stand up, come up, save a life. No baby born to die, no mother has to cry. Everybody needs a life, we can make the future. Let me say, together we can make a difference. Put up resistance, they need existence. Everybody's assistance, your presence. Now me want to let you know. Buli omu wali alina ekkatala bwe luba lubimbi buli omu n'olulwe osobola okutandikirawo olyawo munnange n'oleetawo enjawulo. Osuubirani agenda okuyamba omusaayi guno omuto otabeera ggwe. No child is born to die, No baby, no mother should die giving life. We need to come together, you and I. together. Everyone, the role to play. Better man second, it's a big tragedy. Why we have to sleep and wake up in agony. Natural in the vibe system mess with biology. So we let the strategy, put it in the melody, make a discovery. So you have to follow me, 70 children generally. 20, 50, 60, get to 70, till to the infinity. Cause we have ability. Shemi toze nawe noli chitu kwatako Laracho mwana zaliwa mangu na mfirawo Muvunanyizwa baveve na no chitu kakatako Saving the children of the future today. Mimi na we na yule tuwache kupiga masole, tuwache kusubiri pole. Avuka bwana salale, kazi ya muhimu kuwasaidia watoto. Mbona wanakufa hivyo hivyo? But back to the business, we need staff and equipment. When it comes to health, y'all know my passion is endless. Women walking miles hurt to find a place for childbirth. We are all responsible, no matter how your mind works. Too many kids dying, the worst to say. Others may change this, but first it's me. I thought it couldn't get worse, but hey, 16 women died giving birth today. Turanise misaye emidokola kapudi neba mama okufa ne baleka abana ku poti te nawe tulina okuvayo tubawe sapoti teweba kazukuka bamugulanga. Tukomyewo mukwano mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukyali ku mboozi ya mpozi mukyalani mukyala Nansubuga Grace n'omwana we Gloria no omwana wamutumani erinnya Sentongo Daniel bambi mikwano tuyambe tutaase obulamu bw'omwana ono Sentongo Daniel bwe mulaba ono wa myezi 7 naye oyinza omuyita ow'omwezi ogumu ekinene ennyo oba wiiki singa 3 ali wano talina kyasobola kukola abeera bw'ati nga yeebase bw'ati tatuula
ku myezi 7 kyemmanyi omwana batandise okwavulamu naye byonna talina kyasobola bw'omukwatamu bw'oti owulira nga mulebevu nnyo omukono ndowooza mugulaba oyinza okugamba wa weeks 2 kilos ayina ntono ali mu kilos nga 3 omutwe mumulaba alebera nnyo ekitasaanidde. So nja kusaba mikwano abazadde abali eyo twekwate tomanya leero kiri ku mukyala Grace n'omwana we enkyaki oba muno teri ayita bulwadde tomanya obulwadde bujja buzzi leero oyinza okuba oli bulungi naye tomanya kiyinza kuddirira nkya. So tuyambe omukyala ono mikwano omukyala Grace nja kusaba obaso Gloria Grace lwakiri nja kusaba oyogere osome ku namba yo ey'essimu omuziragisa ali eyo nga yali agadde okuyamba jasobola okuyitako okukubirako oba okugumyako oba okuweerezaako akasente kubanga tuli mu lutalo lwa kusonda sente za ddwaliro sente zigenda e India si kyekyo kati somako ku namba yo ey'essimu erimanyako gennyini. Enamba y'essimu mbadde njagala mbawe ku y'omwami kubanga ye ali ku mobile money naye okunkubira okumbuzaako njaba we yange. Okay, kati soko tuwe hiyo eyange eri 0706 31 59 78 0 mukaaga jiddemu kkogumu 070 58 erimanya bo benyini erimanya Gasali Gloria. Okay, ate tugambye y'omwami yeri registered ku mobile money omuntu gyayinza okusindikirako kasente kale gisomeeko tuwulire 0782 48 53 17 jiddemu kogumu mu luzungu soka luzungu 0782 48 53 17 erimanya ki Sally Frank jiddemu kali mu Luganda kati 0782 mumanya gani Gasali Frank mikwano akanamba ako nga bw'okawulidde koba oyitako okubeera nti owayo kyonna kyosobola gwe tokinyoma ne bwe kiba kitono kitya tuli mu kusonda kulaba ng'omwana ono agenda e India. Omwana batugambye kasita aweza omwaka bwe papa tugenda kuba leeti agenda kuba takyajjanjabiddwa abatalina kyasobola kukola okitegeera kati kitegeeza bwe tuba leeti omwana agenda kukula ng'ali bw'ati mu mbeera eno gy'omulabamu gy'agenda okukuliramu tewali kyagaliza mwana wo oba omwana w'omuntu omulala. Nja basaba twesonde tuyambe ku mukyalo ono bambi asobole okuba nti ataasa ezzadde lye. Mukwano tokaaba tofaayo Katonda ajja kubeera ng'atuyamba. Mikwano gyange abazadde mwenna abali eyo n'atannazaala omuntu yenna ng'olina ky'olina waakiri weefiiriza ekyeggulo ekyaleero oba ekyemisana ekyenkya osindike akasente ku nnamba ezo. Ennamba tugenda kuba nga tuzibasomeramu nga programu egenda kuggwa gwali eyo oba ng'oyagala okumanya ku mukyalo ono abamu muti okusindika sente nga njagala kulaba mukyala yennyini ojja kunkubirako ku nnamba eyo gy'olabaawo 0702 510 eyo yange nja kubanga nkutuusa butereevu ku mukyalo ono ssaawa zino ali ku kitanda wali emulago n'omwana ono naye tugambye buli lunaku lwe basulayo gibe $5 okwo nga tekuli ddagala ekitanda kyokka ekyemulago bwetwalowoozanga nti waweereere munnange ebintu byatabuka dda kaakati mukwano embeera bwetyo bweri omwana mumulaba bwati bwali okulya lutalo ayonkako ku bbeere naye nga talina namaanyi galisika tebijja bulungi n'okulya talya bulungi kuba talina ne bwomuteka ku nywanto talina maanyi gagisika ebbeere talina maanyi era asikako katono amaanyi ne gaggwamu bw'aba wano simanyi bamukiraba bulungi akantu kano kagenda munda ne kabanga nga bw'olaba wano ng'osisa omukka akantu kano ne kabulirayo kati ye bw'abassa
akantu kano kayingira munda bwe kati ne kayingira munda ne wajjawo nno ekituli ekyaddala ekinene so kiraga nti omwana embeera gy'alimu yo si nnungi n'akatono yeetaaga obuyambi obw'amangu kubeera nga munnange nga tumutaasa naye n'essaala nazo tuzeetaaga mikono kuba ssente waliwo ssente bw'ozifuna oluusi ebintu si we bikoma naye twetaaga n'essaala zammwe oyambeko mu kasente oyongere n'okutuwa essaala nja kwebaza nnyo mwenna abafaayo mu nsonga nga zino mikwano omwebale nnyo mwebalire ddala oba twogere lulimi ki oba tufukamire tutya oba tusabe tutya bambi omwana ye yeetaaga obuyambi obw'amangu obuyambi obw'enjawulo ekintu ekikwatagana n'omutima omutima gwe gutambuza obulamu yeyinginiyo kinganga mu motoka yingini bwefa esigala awo so kati omutima yeyingini y'omuntu weguba nga guliko ekikyamu omuntu oyo tasobola kukula bulungi tasobola kukula na mirembe naye obuzibu bwe tulina nti tuli ku kadde tugoba kadde omwana ali myezi 7 waweereza omwaka tubeera leeti kati mbadde nsaba mu myezi ng'ebiri oba ogumu egisigaddeyo nga tannakoona mwaka tubeere ng'omwana ng'abamaze okulinnya bagenzi omukyala tugambye ye talina wadde enyingiza teyali nnungi ebizibu ebyajjira akasente omwami katete ye kati takyakola abeera ku mwana abakyala musobola okumanya ensonga eyo oba tolina nakyosobola kukola ng'omwana waali bw'ati omwami yayiiya waliwo abaana abalala akasente omwami kayiiya kebasipendinga mu ddwaliro essaawa zino kuba wadde tebannagenda India at least beetaaga ku ddagala erimubeezaawo ko mu kaseera kano nga bwe balinda ssente ziringa ziweze kuba lino bw'atalifuna ate kitegeeza n'eritajja kutuukayo so ngenda kusaba mikwano ebitongole ebyenjawulo ebitongole ebikwata ku baana ebibiina ebyenjawulo mikwano tugenda kubanga tukwatira mu tuyamba obulamu bw'omwana ono naawe ali eyo ng'olinamu obuzibu obw'enjawulo mikwano ntuukirira ng'omukyalo ono bw'akoze bwatutyo bwe tubeera nga tuyambagana tumanya leero bwe tuyamba ono ekya ne tuyamba omulala ate obulamu ne busobola okubeera nga butambula buli omu abeerawo lwa buyambi bwa munne so ennamba ezo nga bwe muzirabye ogenda kuddamu ozisome kuba suubira nti banaziwandi ayinza okuba nga azeerabidde oziwandiikawo ddamu era ogisome ennamba naddala eyo egendako obuyambi egendako obuyambi eri 0782 0782 48 17 erimanya gani erimanya Gasali Frank ayitata w'omwana bambi mwami Sali Franka tumuyambe abeere nga munnaye nga ataasa omusaayi panange omwana ye maama nyabo bambi omwana yono mikwano mumulaba omwana yeetaaga obuyambi obw'enjawulo muyinza okikiriza nti ali myezi 7 ono myezi 7 bw'ati bw'afaanana mu maaso oba nno ngenda mubalaga atya endowooza mumulaba bambi bw'ati yani Daniel ani Sentongo bw'ati bw'afaanana naye nga akyalina chance okubeera nga aterera ng'abaana abalala akyalina omukisa gukyaliyo mu myezi ng'ebiri egisigadde nga tannaweza mwaka bwe tulina okubeera nga tukola nga tumutaasiza emyezi ng'ebiri kuba kati myezi 7 myezi ng'ebiri tubale okugenda okutuukayo okulindamu biki byonna ebyetaagisibwa mikwano tuyambe omwana ono tuyambe ku maama ono addemu afune omwana we nga bwe yamusuubira nga tannamuzaala kati maama ngenda kusaba naawe oyogereko eri abantu ng'obasaba ku buyambi obasaba ekyo ky'osinga okwetaaga okulaba nti omwana ono addamu atereera badde nsaba abawuliriza abalabi bamukwate nga bamulaba nga bwe mbadde mukutte badde nsaba abalabi ba ABS TV yonna gye muli badde nsaba mutuyambe mutukwatireko mwenna ab'ebitongole aborganization mwenna ne muntu kinoomu kyoba otubadde kyonna tukyeyanza era tukyaniriza tuyambe tutasobola mu bwongo bwaffe kama jabbadizaawo kubanga ebbanga ligenze livuddeyo abasawo batugamba mbuno tuwangulwe n'okuva mu ddwaliro era bangayi muno nsobole okuddayo bakunika eddagala
sente bwetufunawo bugenda mu malwaliro bonna bugwera mu malwaliro baba bakakusibula weeks 2 ate naddammu atabuka kino baba bakajjanjaba kino ngataddamu afuna ekirala abasawo bagamba nti wetulwawo omwana baafuna ekintu ekirala omutima guba guganya kuba ffe wetugenda balina okusaako oxygen twali tusaba mutuyambe kyogamba abeera nnyo ne ku oxygen mu kaseera oxygen kati bagamba no oxygen waabwe aba mutono oxygen woono omwana aba mutono abeera wansi ayinza okuddayo nga ali mu 2 ali mu 10 nga balina okukola kyomuteeka omwambusa ddamu basomere ku kanamba k'essimu omuntu kayinza okuyitako okukubirako then n'okujja okulambulako wooba oli obwemulago obwewaka sooka basomere ennamba y'essimu enamba yange ey'essimu eri 0706 31 eyo ennamba y'omukyala naye teri ku mobile money kati eyeetaze okubuuzako n'omukyala eyeetaze okumulambulako eyeetaze obanga olina specialist ebyo eyeetaze okumuwa obuyambi bwe nga ye abamu kyoziisa ku ssimu naye sibanenya kati osobola okuyitako ennamba n'otuukirirako oyo omukyala oba togifunye bulungi ogenda kuba onkubirako eyo ennamba eryawo ku tv yo esembyayo 11 nze nja kuba mukutuusaako wonna bwali tusobola okubeera nga munaye nga tumuyamba kati somako ku nnamba eri ku mbembana omuntu gyasobola okuweerezaako obuyambi bwe enamba omuntu kwasobola otuyambira eri 0782 47 nange enamba erimanya gani erimanya Gasali Franka y'ennamba y'omwami taata w'omwana ono omuntu ali eyo olina 1,250 omutwala 25 mikwana akakadde gy'oba oyitako tubeere nga munaye tuyamba ku bulamu bw'omwana ono naye addemu asobola okubeerako ng'abaana abalala nga gwe bwe wali agadde omwana w'omuzaala afaanane tukikole omwana ono naye bw'aba afaanana mukitegeera so obulamu bwe butyo bwe buba embeera bwetyo bwejja naye bwe tubanga nga tukwataganye wamu bwe tubanga tuyambaganye ebintu bisobola okubeera nga bitambula bulungi nnyo ddala leero tuyamba omukyalo ono tumanya enkya gwali eyandaba gwayinza okujja wano nze mbaaniriza gwayinza okujja wano okubeera nga munnange nga naawe osaba obuyambi kuli ate ebizibu tebifaanagana kino kiyinza okuba kyabulwadde enkya gwe n'oba n'ekizibu kirala bintu byanjawulo nnyo so tuyambe ku mukyalo ono mikwano tumanya obulamu bwe butyo Katonda yabutuwa tusobole okubeera nga munnange tubweyagaliramu tuyambe ku mwambambi omwana ali innocent ekintu yazaalibwa nakyo just yeekanga nga ali mu bulamu bwe butyo so tuyambe okubeera nti obulamu bwe tuddamu tubutereza alina okusoma yeeyagaleko naye ngaomwana tetwagala kulya mu mbeera eno kuba abasawo batugambye kasitaakoona omwaka ali mu myezi 7 kati ndowooza gigenda 8 so kitegeeza tusigazaayo emyezi 2 ngenda kubasaba myezi egy'ebiri tuddukedduke bw'oba olinayo akasente mikwano tuyambe ku mukyalo ono asobole okubeera nga omwana we adda engulu ng'omwana we atereera ng'abeerako nga n'abaana abalala so kati nja kusaba weebaze in advance kyemanyi bagenda tuyamba tebagaanangako kati beebaze owasuubizi wanaaba awonye tujja kukomawo wano tubeebaze era tubasabire nabessaala abalabi ba ABS TV tubeebaza mwena manyi mugenda tuyamba nina okukkiriza temujja tuyamba tweyanziza tukaaba mukwano amaziga ga maama bannaye tegeetaaga kulabako naye okugjawo embeera eyo kubeera nga tumuyambyeko ffe nga ba ABS TV tugenda kulaba nga tubaako kyetukwatako nga ffe okubeera nga tutereeza ku mbeera eno naye tekimala omukyala tugambe talina kyalina so kitegeeza twetaaga obuyambi ate mu budde obwamangu ddala okubeera nga tutaasa ku mwana ono puroguramu yaliro mukwano bwetyo bwebadde gwe ali eyo ngaoweetaaza okuyamba ku mukyalo ono yita ku ssimu 0702510111 eyo yange nze mba mukutuusaako okitegedde gwe ayetaaze okwogera naye direct ennamba ze obwedda tuzisoma njiddemu omulundi gumu naddala eyiyo gy'obweddamu eyange 0706 31 31
5978 eyo ye namba y'omukyala naye bw'obanga toziwulidde bulungi ojja kubanga okuba kuyanga eryawo ojja kubanga mukutuusaako bulungi nnyo nnyini ddala. Mikwano mbaagala nnyo mubeere bulungi musule bulungi. Programu tugiddamu enkeera ku Sande ku ssaawa 5 ez'okumakya. Mukama abampeere omukisa abampeere ekyo kyennyini kye musinga okwagala. Mikwano tubalindiridde tutase ku bulamu bw'omwana ono. Mukama abampeere omukisa musule bulungi. No child is born to die, and no mother should die giving life. We need to come together to make a difference. Everyone has a right to No child to die, to die. No mother should die giving life. We need to come together, you and I. Everyone, the role to play. So hear me the man for the man. Imagine 282 children to die. Why don't we wonder why they have to die? Why don't we save the little babies? Cause every day 16 mama them have to die. In a Uganda we simply cry. If we just cry they'll continue to die. They'll die all night till we try. Oh, why? Save a child and save a mother. Every child deserves a mother. A mother loves to see her daughter. Find a man and become a mother. Have some sons or maybe some daughters. Some could be nurses, some will tell us. Like a sweet lovely song, sing along. We can only do it if we work together. Well, let me say, don't let this angels die. Everybody stand up, come up, save a life. No baby born to die, no mother has to cry. Everybody needs a life. We can make the future. Let me say, together we can make a difference. Put up resistance, they need existence. Everybody's assistance, your presence. Now me want to let you know. Buli omu wali alina ekkatala bwe luba lubimbi buli omu n'olulwe osobola okutandikirawo olyawo munnange n'oleetawo enjawulo. Osuubirani agenda okuyamba omusaayi guno omuto otabeera ggwe. No child to die, to die. No baby, No mother should die giving life. We need to come together, you and I. together. Everyone, the role to play. It's a massacre, it's a big tragedy. Why we have to sleep and wake up in agony. Natural in the vibe system mess with biology. So we let the strategy, put it in the melody, make a discovery. So you have to follow me, 70 children generally. 20, 50, 60, get to 70, till to the infinity. Cause we have ability. Chemi toze nawe noli chitu kwatako Laracho mwana zaliwa mangu na mfirawo Muvunanyizwa bafefe na no chitu kakatako Saving the children of the future today. Mimi na we na yule tuwache kupiga mastori, tuwache kusubiri pole. Avuka bwana salale, kazi ya muhimu kuwasaidia watoto. Mbona wanakufa hivyo hivyo? Back to the business, we need staff and equipment. When it comes to health, y'all know my passion is endless. Women walking miles hurt to find a place for childbirth. We are all responsible, no matter how your mind works. Too many kids dying, the worst to say. Others may change this, but first it's me. I thought it couldn't get worse, but hey, 16 women died giving birth today. Turanise misaye emidokola kapudi neba mambo kufa ne baleka abana ku poti tenawe tulina okuvayo tubawe sapoti teweeba kazukuka bamukulangi amama bafanga bazala ku lwaki tuwoza kimumbwe eno gavumenti etuyambe ng'ate kweyenze nange nze yegwe let's combine the energy we save the future. Obulamu bw'omwana bweyagaza nga balina mama besesasesa buli mwaka nga bekulisa lyeggwanga erizanyuza.